Yenze assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah mwebale kuweereza ggwanga bannayuganda nammwe mwennyini okulabika nga mweyimirizaawo. Swaba nsonga ki ekuleese wano? Okusooka kwa byonna nzize okwegattaamu ne bannange okukuba omulango gw'ennaku kuba si gwa ssanyu okulabika nga tusumululwa tuggulwa tuddemu tukakalabye emirimu gyaffe tuweereze bakadde baffe baganda baffe mikwano gyaffe n'eggwanga okutwaliza awamu nga tuyita mu makubo amatuufu. Swaba mbadde mmanyi nti gw'omuyimbi akola mu lockdown eno oba covid ono ng'ogenda n'opafominga ku mikolo kuba mataali kaswida n'ennyimba z'eddiini. Okusooka kwa byonna okuyimba ko ku mikolo tekunnaba kukkirizibwa kubanga emikolo tebagitanga. Emikolo abantu mwenda ogenda bayimbira ki nga bali ku kituuti oluusi kituzibuwalira. Okuyimba omuntu asobola okubeera nti ayimirirawo n'abaako ne bayimirizaawo naddala ffe abayimba emikolo naye mu kiseera kino tewali ayinza kuwa ssente si lwakuba nti tebazirina abantu esente zigula abayimbi bazirina naye ffe ffennyini tetukkirizibwa kubeera nga tupafominga. So tusaba Katonda ow'ekisa ekingi asse ekisa ku bakulembeze baffe batuterewo amateeka n'ebiragiro bye tusobola okugoberera ne tuddamu ne tukola ebintu byaffe nga bwe gwali. Omuntu ali eyo tannawulira ku audio ne video mulimu gikola kati ayagala okumanya Swaba Kasumba yayimbye paati ki? Kye bampitidde kwegayirira kusaba n'okwetoowaza era paati yange yabadde yakusaba na kwetoowaza. Nagambye nti nange Swaba Kasumba negasse ku bayimbi bannange tukuba mavi tusabe Allah. Ani yakubidde akasimu okubeera mu luyimba? Bamuyita promoter Jojo manager w'Omulangira Suuna yankubidde n'angamba Swaba waliwo project egenda mu maaso erimu abayimbi bonna kati ate nze mu busiraamu nzikiriza era nkimanyi kitukakatibwako nti musaale nnyo ejjama musaale nnyo esswala ez'awamu kati ate bwe mpulira ekintu nga kyawamu nkyefaananyiriza ku sswala nenga esswala eyawamu ewulirwa mangu n'olwekyo n'eddoboozi eryawamu lijja kuwulirwa mangu kyekyandeese kulabika nga kye nandiyogedde nzekka ate waliwo abagambye tukikwatire wamu. Nga gwe Swaba Kasumba abantu bemusanyusa abasinga namba esinga oba abayimbi abasinga bapafominga mu mabaala bayimbira bantu abanywamu ku mwenge ate ng'omukulembeze yagamba omuntu wanywa mwenge afuuka ekirala nga tokyasobola mukontolinga aba awandula amalusu like asamuliza abantu amalusu mu kwogera abeera so high nga vibe eri waggulu tasobola kuuma social distance. Bino mugenda byewala mutya? Okusooka kwa byonna nze simbira mu mabaala. Yes, simbira mu mabaala okusingira ddala nze ndi muyimbi wa mikolo emikolo giteekateekeddwa meetings nziyimbiramu nnyo ez'enjawulo mawuledi shukulu kuyingira nnyumba kukola ki birthday parties kati ebyo byonna tebiri mu batamiivu. By the way nze seegomba kuyimbira batamiivu nze ennyimba ezange za mwoyo za kubuulira za bubaka njagala mbuwa omuntu ategeera kakati nze simanyi bwe nnyinza kwagala kuyimbira batamiivu olwedda batajja kukwata kye mbagamba baba baleeyedda olwekyo siri eyo ndozo gya bibuza era abaganda bange bekikwatako naye nze ekyange kyakunsumulula ngene nkole abantu bange benkolera mbamanyi banneetaaga naye sina authority. Nga gwe omuyimbi kintu ki kyolabye oba ku social media oba ku matv noga kino kiweebudde nnyo abayimbi mwene embeera nga tebakola? Okusookera ddala abayimbi tebaali mu level ya kusabiriza. Abayimbi bavuddeyo basabiririza wakati mu lwatu. Abayimbi basabiririzanga mu nnyimba zaabwe ne bwe balaavu n'ayimba akayimba nkwagala nga gwakigamba ddala leero Joani kiriza nkuwaka amako nga ayinayo Joani we naye nga yeegalira mu luyimba wena ani agula ensi kuba tugitunda naye atuweeza awamwebuzi tugitunde kakati esawa njino ensi bagitwalayo lwatu luli yali anoonya omuguzi naye ng'ayita mu nnyimba kati ensi lwatu ezaawamu zize lwatu oba okitegeera nti kati ebintu ebisinga bikoleddwamu eyanisa obuzwina bw'abantu okitegedde nti abayimbi be bayisizanga mu nnyimba kati bikolebwa kyere tuli bubi olina agenda ku mulyango gwa gate we bagabira emmere naganze nteeka okuyingira kaadi yange ndiise emmere njirina lwaki mundeka wabweru ne bokitegeera nti abayimbi batuseba nkeesa lukya batuseba nyama yalo bali awo okugamba embeera bazitoweredde
embeera bakozesezza naye batalina kukola ekyali kitutte oli fulufiga kwali ate kweri waliyo ki era emmere ku mukulembeze yali ya mmere kakati kadi ye y'ebyokulya n'abeera nga oba oli awo alabe muzito owereddeko olubuto luwewuse yeetaaga okusaamu akantu kati so abantu abo abayimbi bannaffe abo bagenze ne bavaayo nga essaawa zino ekibajjeyo embeera eriwo oba oliawo gavumenti gyetannatunuulira ye batuusiza ku nkola eyo singa gavumenti tuteerawo enkola zetuyinza okugoberera ntidde tukuba endongo yange endongo yaffe oyinza obutalaba abantu bagenda kutunda nsi mu lwatu abantu abagenda okuvayo bakayanira emmere mu lwatu n'omulala n'avayo n'agamba nti nze nabadde nyina okugabula emmere lwaki ku suwaani we bagabule bataddewo gundi kwegamba ng'olaba bambi ebibamazeemu bo bennyini bandibadde tebabyetaaga naye embeera ebaleetedde okutandika okayukana n'okukaayanakaayana olw'okuba nti bambi tebamanyi nti enkyawo ebali bafuse bankeesa lukya oba okitegeera naye nga ebiragiro bwe bibaawo bajja kuddamu nze mmanyi bajja kukuba endongo zaabwe bwe babadde bayimba mu nnyimba okunoonya abaguzi abagula ensi nga babayimbira mu nnyimba kati babagenda kubeetwalayo bwetoliaga nti ensi ngiina mu kikapu wano mpaaki oba okitegeera kizze lwakuba nti tewali omuziki guggaliddwa twakulaba ng'okaaba owa pasita Yiga wali onyoleddwa nnyo pasita Yiga nsaba Katonda w'ekisa atunule mu byamusobako abimusonyiwe pasita Yiga abadde mukwano gwange nnyo y'omu ku bantu abadde baŋŋamba ebigambo ne mbikwata ate bwe mbikola ne binnyamba pasita Yiga yaŋŋamba ekigambo n'aŋŋamba nti mu bulamu bw'ensi eno omuntu okutegeera nti olina w'otuuse wateeka okubaawo abakulimirira oba ebikusomooza lw'osobola n'avunika nanga nti embuyaga efuuwa ayimiridde nawulira nga kiwulire naye nga muneesobola kikakasa naye lumu nampa ku budde n'akinyonnyolera nenkitegeera pasita Yiga n'aŋŋamba nti mu bulamu bw'ensi eno totyanga kutandika tandika olemererwe wakiri bagambe nti yatandika kino ne kigaana naye buli lw'obeeraawo nga ekintu kikuli ku mutima tosobola kitandika osanga mwe muli balaka zo naye nga gwe tokoze eki totandise so pasita Yiga musabira y'omu ku bantu omwaka guno Katonda banzigyeko abalungi oba oli awo abatazikawo nsaba Katonda ow'ekisa asaasire abakulembeze baffe batugulire tukole emirimu gyaffe tugoberere amateeka ge banatuteerawo bwe bubaka bwange obusembayo mpozi n'obakubiriza bannayuganda bonna abali eyo abawagira Swaba Kasumba twaguddewo omukutu gwa Swaba Kasumba official ku YouTube gendayo ojjako music we yenna kubeerako n'oluusi buli lwakutaano ngendako nenjogera n'abawagizi bange ne bambuza ebibuuzo ne tubeera nga tukubamu emboozi wano ne wali covid yawe wetuusiza naye ekisinga obulungi mu byonna nsabe eyo gy'oli nange wano wende tufukamire tusabe twegayirire Katonda buli muntu wakolera wonna bamugulire abasomesa babagulire si kirungi nnyo okugula amasomero tuteekayo abaana bagende basome nga banabasasula school fees ffe tonnatuggulira oba oli awo kiyinza obutatuyamba naye nsaba Katonda atugumye twegayirire tetuva ku Katonda bakulembeze baffe batterewo enkola eziyinza otuyamba tuddemu tukole alhamdulillah nze adisi zange nzigabira ddala mu lulimi naawe lwoyo olwetegeera negamba nti ayi Katonda w'ekisa ekingi nkusaba nga negayirira buli muntu gyali asumululwe